Mugetufuna ye King Saha embeera yetabuse akiguddeko akatambike ngendo kuberanga ate inkuzanyira buterevu nenga nkusaba subscribing atanaba nawe atanalikinga video gena maaso boti oberenga ate ogiraikinga oyo simanya lecho muchala wa King Saha mu mugambi bulijja abeera ludda wanga bulijjo tanneebazanga mpaana kitawe byakola mala kwogera teku nsonga nze zinnuma Segera choka navudde buvyeri mu bbanga nentandika kwogera ku kitaawe Segedde ekigeza gwe muwala mukazi wa King Saha omanyi bwafaanana simayina bwafaanana ze bamuŋŋambye bugambi ate gwe wanze yazaawo nga tama bakugambe bugambi nti yoyo akuganya okuyingira naye ate ngenda ko kifuna ekifaananyi era King Saha mukubidde sibu ne mugamba mukazi wo mugambe nze anveeko kati King Saha nakugamba ate asese busesi ningamba naye ninga lwaki amaanyi gantaddeko tagateeka ku mwami we kubanga mwami we yatugamba nti akamwanyi kaaliwo kati nange nali nnyongeza ku njiri y'akamwanyi kaaliwo nenga oyo muwala wa Salim Saleh akyali mu ka King Saha babayawukana mukyala we ddala nze kambe ku byobufuzi owa ndowooza naffe twasomera obubi akapande sikitegeera akapande kasoma amagye gwalabe magyi n'oyingira ku gate akapande kasoma amagye Salim Saleh abeera wano munnamagye bwenolabanga kagamba wano batundawo magyi ne bakuba kabata abasajja baninako obusungu kanve mu Uganda ku gate azeewo omukyala w'omuyimbi omu mu Uganda wano omunene era nga muwala wa General Saleh yasoose okugamba nti nobati wakiri okuttira muno mu gate munda naye tojja kuyingira muwala wa Salim Saleh bamuyita lekyo ngamba bannange nti oyo wakiri okufa naye wano munda naye wakiri tajja kuyingira oba abalala bonna bayingira ngamba nagamba mbu lwaki yavuma taata waffe lwaki yayita taata wamwe ekibaluma mbu nayita taata waabwe nti mukopi General Saleh wamuyita omukopi mbu namuvuma nti mukopi kati nawe oyo omwana omuwala nno yeesiimye akyalwanira kitaawe nga bamuyise buyisi mukopi waliyo abaana nga bakitaabwe baafa nga bakitaabwe bali mu makomera ebitategerekeka nga bakitaabwe emirimu gyaggwawo abaana tebakyasoma school fees waliwo abaana mu Uganda muno yaffe yennyini gye tulimu nga abaana bataata bwe bali ku ndiri onfuna nga tebalina na za bujjanjabi otegeera abantu balina ebizibu bingi okusingako ku ekyo kati gwe omuwala w'omugagga onyiigira kimu nti bagambe nti taata w'omukopi okitegeera obuterevu nnyo oyo nno ye mukulu Nobert Events kansuubire osobodde okubeera nga ate omwewulirirako ono nno ebyamutuuseeko weekend ewedde mwenna mwabirabye ono omukulu beesulamu ne bapromota abalala omuli ba Abitex ne babivulu promota abalala ne bagenda eggulu boolekere ew'omukulu General Saleh babeere nga ate mwanatu beekalakasizaayo n'ekigendererwa ekyokubeera nti baweebwa ssente mbu nga balina okwemulugunya okubeera nti ssente ezabadde ez'abapromota ate bazikutte ne baziwa Federation eya Edrisa Musuuza Kenzo kati nga beebuuza lwaki General Saleh oddira ssente ezandibadde ezaffe bapromota ate noziwa Federation kyabadde kigendererwa ki kwegamba ne beesitula mu ngeri ey'okubeera nga ate mwanatu beekalakaasa bagende eggulu era baalabikibwako ku social media nga bali mu mbeera ey'okubeera nga ate beekalakaasa kigambibwa nti bano baatuuka ku maka g'omukulu yennyini mwenye General Saleh ne baagala okubeera nga ate bakolerawo ensasagge n'effujjo wabula waliyo munda omukyala era omukyala ono kigambibwa nti ye muwala wa General Saleh kakati omwami Nobert Events akawangamudde
nti oyo mukyala yennyini eyabagoba eyabagamba nti bagenda kukolerawo fujjo ye mukyala bulijjo gwe batera okwogerako nti ye mukyala wa King Saha. Abasinga kumwe bulijjo mwebuuza tuwulira King Saha yawasa mukyala wa General Sale naye yaani omwana oyo bamuyitaani. Kakati omukulu Norbert Events akawaŋŋamudde nti omwana oyo bulijjo gwe boogerako ye mwana yennyini eyakulembeddemu mu kumugoba ewa General Sale gye babadde bagenze okubanja ebitali byabwe. Kwegamba baali bakwata ekkubo ne bagenda ewa General Sale tebalina kye bamubanja. Ekyamazima kyo tebalina kye babanja General Sale oba tebalina kye baamuteresa tebalina kye baamuwola. Kati bw'ogenda ku maka ge n'oyagala okukolerawo effujjo era ekyamazima oba osaana gobebwa bugobebwa. Wabula bano tebaakoma kubagoba kyekyokka n'emiggo kigambibwa nti omukulu Norbert Events yafuna emiggo era wetwogerere essaawa eno ali mu ddwaliro apookya nabiwundu naye ng'avuddeyo n'akawaŋŋamula mu ngeri ey'okuyisaamu mu King Saha eggaali mbusimanya mukyala we yennyini mukyala King Saha yennyini ate nga muwala wa General Sale mbu ye yakulembeddemu mu baamugobye ngwera ye yakulembeddemu ne mu baawodalinze amagye agakubye Norbert Events. Yakyogedde mu mbeera yagezaako kulumba King Saha ne sisuubira nti King Saha asobola okwononera obudde bwe ku musajja oyo. Sisuubira nti King Saha ajja kuvaayo ayanukule omukulu oyo ye embeera bwetyo bwe yabadde sayidi ze. Era abantu bangi baavuddeyo ne babeera nga bakondeeminga embeera efaanaganako bw'eti era nga mu kusingira ddala bali mu kunenya promota temusobola kugenda maaso na kugenda nga musaalimbira maka g'omusajja nga mumuteekako embeera ng'ate temulina kye mwamuwola temulina kye mwamuteresa kwegamba mmwe mubanja ne bimutaakolerera mbu olw'okuba mufiirwa mu bivvulu naye ng'abantu bangi nnyo bakola bizinensi ne zifa naate tebakaabira banene era tebakaabira gavumenti mbuvaayo tuyambe. Bangi bakola bizinensi ne bafiirwa kati ne bapromota kyekintu kye beesibyeko mbu bategeka ebivvulu ne bibasala bategeka ebivvulu ne batakola ssente kati nga baagala mbu General Sale abakompasetinge. Kati yembeera eyabadde batutte eggulu naye bagendedde mu ngeri y'akamanyiiro y'ensonga lwaki bakomekereza nga babakubye nga babayisiza bubi nnyo. Embeera bwetyo bwe badde sides eyo naye nga nkusaba subscribe nga gwe atanaba likinga video nabadde tunabakulabika nga ate ogirayikinga ku mukutu Jeka Media kwobadde yitira mu comment section ompe endowoozayo nawe walina kyo kyogera okubeera nga otuwa bulamu osobola obeera nga ate okiyisa butereevu wansaawo mu comment section. Kale munzikirize mberekereze akuume atakomera mpeera mweraba.